Gino je milimo wa manga. Nga teri akola milimo gino. Nga taloga. Bwabanga si mulogo. Yeke nyini katiba muloga. Godfather akuwadde emirimu 5 gy'olina okusuubira okuloga oba naawe ng'oli mulogo. Amakulu mu kyo nti buli omuntu ali mu egyo emirimu 5 either aloga oba bamuloga ekimu ku byo. Wansi awo mu comment section ngenda kusaba onyongerezeewo kaawe emirimu gwe gy'osuubira gy'omanyi nga jjo either bakuloga naye nsuubira emirimu gyonna gino omuntu asobola okuloga. Naye kati ye Godfather agambye gino emirimu 5 egitop ranking mu ggwanga erya Uganda sure deal agirimu alina okubeera nga mulogo. Agirimu alina okubeera nga mulogo. Sina kindi gwe yakajjamu nga tonategeera mbu bagulogeramu nga balina okuloga. Simanyi oba nzikiriziganye naye oba sikkiriziganye naye. Emirimu gye gino. Naye nga sinabeera nga njikuteerako wano ku SMX Media kankusaba subscribing hano ku SMX Media. Tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Gino gye milimo wa manga. Nga teri akola milimo gino. Nga taloga. Bwabanga si mulogo. Yeke nyini katiba muloga. Nga bw'otaloga bakuloga. Ngera bw'obeera milimo gino. Nga tolimu byakweraguza. Nga tolimu byeka. Nga tosamira. Bwe batakusanga obwongo ofiiridde mu buliri. Ofiira ku mulimo gwo. Bw'otafiira ku mulimo gwo ogwa ddalu. Bw'otagwa ddalu olwala ebirwadde buli kaseera ebitategeerekeka. Bw'otalwala birwadde bitategeerekeka otuuka ova ku mirimu egyo nga ne byewajja nabyo byonna tokyalina yadde olwataano. Gyegyo n'emirimu wammanga. Omulimu ogusooka bwe butale. Bwe butale. Owino. Obwamibuulo. Ewa Kisekka. Liri ewa Kisekka liyita ne mu bbanga. N'obeerawo ng'olina ky'okologa n'owulira enviiri zikuva ku mutwe ng'olya ng'omutwe ogugejja n'owulira agukomyewo. Ng'olugayitawo gagenda olwo mission gye gagendako. N'owulira omubiri nga gugaziya empewo eringa eguyingidde bw'etyo omulundi gumu nga ligenda olwo gye balituma. Bw'ova ku butale tugende kubakolera ku makubo. Banfumba mmere, fumba chapati, simanya nyina biki. Abo bonna abakolera ku makubo abo bo balinga be baagamba nti bw'oba toli ku musawo tosobola kufuna adde 10. Ate ng'era bwe beeteebereramu bafuna amatalo balwala birwadde babasanga ne mu budaala nga bafudde nga mufu naye abadde akutama bw'ati mu kadaala ke n'afiiramu naye no kapito nga wammeka. Kapito nga wa mitwalo 2 yabesa. Abo nabo bakambwe nnyo. Omulimu ogwokusatu ng'ate muzibu gwakukiririzaamu nti balogo nnyo gwe mulimu gwa office. Ebyo binsaba mulimu otambuza bibaluwa nsaba omulimu bagumpadde guli wali. Ate abo balogo baaba. Eyo obeerayo ng'oli ku mutwe mukalu. Bwe batuuka ogikufulumya ne by'olina babinona. Bw'ogifuluma nga bakufulumiza nfulumye oyinza omala emyaka nga toze mufuna walala. Abo nabo balogo super. Omulimu ogwokuna masomero. Okuba nannyini w'essomero. Ate abo bo baba baabuuka nga ne ku nsi tebaliiko. Aba baabuuka ate nga bali abo bo balala nnyo 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 nnyo. Levo gye babaako. Omulimu ogwokutaano. Real estate. Real estate. Eyo buli agirimu afundikira ne wasula tayinaawo. Ettaka ly'ogula liriko amalogo gwe toliiko ky'okozesa. Agamu ku mataga galiko n'amalaame wano tewatundibwa gw'oguzeewo otunzeewo ky'ova olaba nga bonna bamaliriza bubi ebiseera ebisinga obungi. Ebiseera ebisinga obungi. Kati bw'oteebereramu ettaka ly'oguze baalisiba obutatundawo mu mpalana just gwoze oguzeewo otundawo. Ettaka ly'ogula kuliko amalaalo oli yalaama banziike nga gindi gw'ogenza omuziikuddewo mw'oyagala tundawo. Tobolaba anaafuna mu ttaka n'alivaamu ng'alina ssente aligenda mpola. Naye kasita obeera ali ng'okajjadde mu nze ntunda ttaka
kera kumacha kiro tunataka bakubuza okola business tunataka bonna amaliriza n'ekyokulya asaba kisabe nga n'ebyo babitwala ambita Godfather the spiritualist